Sajirinya naye ati era afaanagana ne Grace Khan. Sajirinya naye yavaayo mu kamera wano n'abagamba Ssekawuma Luyanda. Ssekawuma nze simumanyi. Ate mu abantu abali ku social media ne muteekayo video kabi kalina edduwa biki simanyi tezikola ate ng'ali ku buliri omusajja agudde mwali muli awo avudde mu bulwadde azze bamubuuza Ssekawuma lwaki tomwetondera Ssekawuma Luyanda. Ssekawuma simumanyi. Mwe bennyini ne mukasukayo edduwa aba social media manya ne mukasukayo video nga mumulaga nga alina omulambo gw'omwana gwe simanyi ku geeti yange n'ayingira munda mu kikomera ng'ayagala kusima mu ddiiro lyange wakati mu tayiro zange ezinyirira okufa obufize najje Canada nje gw'ayagala okusima tayiro ezo aziikewo omulambo gwe simanyi okitegeera kati ye neegaanyi nze nga ndi wiringi okumusonyiwa naye tamanyi era bamutunuuzaamu kamera n'aŋŋamba nti tamanyi ne ŋŋamba nti kannyongere mu dduwa nze nakolimira Sejjirinya ate era nkyamukolimira abalabi ba TV abali eyo abawoza edduwa za Ssekawuma tezikola wagamba tojja musonyiwa kati nga yawonye mbakakasa kino Sejjirinya nze nasaba Allah edduwa ne ŋŋamba ayi Allah sookukakkanye Sejjirinya ono obulwadde akakkanemu bw'amala okukakkanamu asobole oba oli awo anajja nanneetondera Allah n'awuliriza edduwa zange Sejjirinya kati yakkakana mugobadde okimanyi nti Sejjirinya yakoma nawo mu Uganda mwali bakyakwese mukweke Sejjirinya tukimanyi nze Ssekawuma nti mwoli mu Uganda wakomawo bakyakukwese bukwese Sejjirinya bakuteeke kamotoka mulamu yatereera Allah yakkiriza edduwa zange n'amukakkanya yakkakkana mu bukakkanye mwali naye akyaganya okunneetondera Sejjirinya ngenda kuddamu mpanike emikono gyange waggulu nziremu neegayirire Allah agenda kuddamu akuteeke ku ttaka Sejjirinya ku luno ngenda kwegayirira Allah bwaddamu n'akuteeka ku ttaka wallahi tosituka akuteekere ddala mu mwanandaani mu nsonda nnya neeweze ndi mweteefuteefu olunaku lwe banaateekaho nalebo Sejjirinya mu ntaana mu nsonda nnya wali bagenda kuba bali Magombe nze nyandi wano mu maka gange nansana ndi mu kujaguza ngenda salente 10 weeziri nzitegese bandi bavayo ne boga ne bagamba ati sheyi omusiramu omulambo ba sheyi omulamba lwaki ensonga zitazesonye lwaki ensonga ezo sazesonyiwa nze bye yampisaamu Sejjirinya yabimpisaamu ng'avudde mu busiraamu oba yali asigadde nga musiraamu mwabangamba lwaki sisonyiwa ng'ate ndi musajja musiraamu temwalaba bye yantuusaako byali birungi nga saalabako kumuwoninga na kumuyita kumugamba yeddeko mwankubanga bukubi mu ngalo kaakati bwe mubanga mwankubanga mu bukubi mu ngalo lwaki temukuba mu ngalo nga nange akasajja nkayina mu ngalo zange ez'ettaano ate nze neewuunya abantu baffe mwe bennyini mwe muvaayo ne muŋŋamba edduwa za Ssekawuma kafere tezikola ate bwe muvaayo ne muŋŋamba ate akasajja edduwa ezitakola ate akasajja kali ku buliri kagudde wansi ate akasajja kasonyiwe ate gwe atasonyiwa wabaaki ate nze ekifere zikola bannaluganda mwebeereremu so njagala musooke mutunuulire amaaso gano ekintu kino mukiteeke mu ngalo zammwe nti singa Sejjirinya yali ggwe nga saalabako amunenya ng'ali mu ngalo ze saalabako anenya Sejjirinya nga aleese omulambe wange saalabako anenya Sejjirinya ng'aleese abaana abyeyo abawala bekizaala simanyi benzaalamu abaana besirabirira saalabako anenya Sejjirinya olunaku lwe yatwala omulambo ku Limbeeri najja ne mumuwa amawulire yajja n'abamawulire takisi 2 n'abamuwerekeddeko 10,000 ate mujja kunyiiza nsituse n'omusango gwe nawawaabirako nalebo Sejjirinya muyinako fairezi musonyiye busonyiyi lwakuba nti so nkubiriza abalabi ba bitaala wano ku Baba TV bannange newankubadde twagala sente tuzinoonye bulungi tetuzinoonya Honorable Sejjirinya yonna bolongo yamunkola ng'anoonya sente anoonya kubeera bwa MP n'ampaayiriza n'ankuba amawulire amavundu n'ankola ebikolobero alhamdulillah Allah oba MP n'abumuwa bwe yabumuwa nze nempanjagira Allah nempanika emikono neŋŋamba ayi Allah tafunamu essanyu sente ezo taziryako gw'obadde okimanyi nti Honorable Sejjirinya wadde Allah yamuwa obwa MP ku Parliament yatuulayo emyezi 3 yokka gw'obadde okimanyi nti ku ssente ze yagujuba n'okufuna
emiliyoni asatu buli lwe gajja gayiika kulyanda tegamala na kumala nti ebizibu bingi akasajja kalwadde. Gw'obadde okimanyi nti emyezi 3 Honorable Ssejjirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando emyezi 3 gye yatuula mu paalamenti, gw'obadde okimanyi nti gyokka gye gyakoma tagenda kuddamu kutuula mu paalamenti nga n'anaamuddira mu bigere bamaze dda okumulonda waali. Anti yagaana okujja okwetondera Sheikh Umaru, yagaana okujja okunneetondera n'ankola ebikolobero nze n'ensumulula edduwa, ate akyayongerako kumulira, ayongeramu nkwa, ayongeramu mafuta. Kati ngenda kusetula emikono ngiwanike waggulu, Allah akatwale nga tekazzeemu na kulinnyayo.